Obulwadde bwa hepatitis bukwata kibumba nga buyitira mu kwegatta n'omuntu abulina. Oba omusayigo okwegatta n'abulina, gamba nga maama abulina singa abakugu tebafaayo nnyo mu kiseera ky'okuzaala ayinza okubusiiga omwana. Wano ekitongole ky'ebyobulamu nga kiyita mu minisita y'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng we basinzidde ne bategeeza nga mu mwaka ogujja buli mukazi alina olubuto bw'ajja okukeberebwa ssaako n'omwana okugemebwa nga yakazaalibwa. However, it is very important that we give the advance dose if we are to be very comfortable that our population is protected from viral hepatitis, especially hepatitis B, which is most prevalent in our country. Ekirwadde kya hepatitis bikigemebwa emirundi 3 naye ate minisita agamba nti okusomozebwa kwa maanyi anti abantu bakoma ku mulundi gwa 2. So it is not easy to run a campaign when we have very limited partners supporting us in this initiative. However, the World Health Organization, after gathering numerous research, gave guidance that even when you miss it at exactly 6 months, you can still come back within a period of 1 year and get the third dose. Omukulembeze w'eggwanga akiikiriddwa omumyuka we Edward Wanuka Sekandi mu lukuŋŋaana luno era nga mu bubaka bwe asabye ekitongole ky'ebyobulamu okulaba nga kigema abantu abali mu matigga ennyo okufuna hepatitis. I would like to encourage and government partners to carry out activities targeting these high-risk groups in terms of prevention and treatment. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna kiraga nti mu nsi yonna omuntu omu yafa luvannyuma lwa ddakiika 3.5 ekirwadde ky'hepatitis. Ekirwadde ky'hepatitis kirimu ebika nga kuliko A, B, C, D ne E era nga kikwata kibumba kireetera ekibumba okubeera nga tekikola bulungi mulimu gwakyo gwa kusengejja bichafu okubijja mu mubiri. Dr. Tagan Wild Mariam Yonas nga yakiikirira ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna wano mu Uganda agamba nti balaba engeri abantu bafaamu ekirwadde kino gye bujja yandisinga kuyamukenenya era nga ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna baakwongera okufujjirira Uganda. In the fight against hepatitis, WHO reaffirms its continued commitment for partnership in the regional response against hepatitis. We support policy development and provision of technical, financial support as well as capacity building for coordinated regional hepatitis response. Buli mwaka gw'ebyensimbi gavumenti ewaayo obuwumbi bwa ssiringi za Uganda 10 okulwanyisa ekirwadde ky'hepatitis nga wano Deborah Marak nga ye mubaka wa Amerika mu Uganda wasinzidde n'asaba ensimbi ezo zongerweko kubanga abantu abalina kkookolo y'ekibumba mu Uganda ebitundu 9 ku 10 biva ku kirwadde kya hepatitis. And in Uganda, 90% of all liver cancers are attributed to hepatitis B infection. Now, while the African region contributes a large proportion to the global burden of viral hepatitis infections and their complications, the majority of African countries still are lacking national plans on viral hepatitis and how to address it. Nolwe lukuŋŋaana lwa hepatitis olusoose mu Africa era nga lusookedde wano nga lwetabiddwamu ensi 25. Obulwadde bwa hepatitis naddala ekika kya B tebuwona era nga ababulina batubuulidde olukuŋŋaana luno kye lutegeeza eri Uganda. Ekimu ku kye bagenda okukola kwe kulaba nti omwaka ogujja ekitongole ky'ebyobulamu kyakugema buli mwana azaalibwa ekirwadde ky'hepatitis B ssaako n'okukebera abakyala abali embuto awamu n'abantu abali mu makomera okulaba nga ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete. Bategeeza nti okugema hepatitis B kwatandika mu mwaka 2015 mu mwezi gw'Omwenda era kati twetogeera abantu abakulu wamu n'abavubuka obukadde 3.7 be baakagemebwa ekirwadde kino era nga basuubira okwongeramu amaanyi naddala ensimbi mu kulaba nti balwanyisa ekirwadde kino. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukulu.